waliwo olunaku lwe mwali musuzeeko ne mugamba nti oba musisitawo n'agamba nti leero emmere egaanye tugisule njala tugisule waka. Olwaleero lwe lunaku olwokuna bw'okyanga kubala abantu kutandika ku Lwokutaano oluwedde. Margaret Naluja omutuuze w'e Luteete ku luguudo lw'e Gayaza y'omu ku abo gwe tugwikiriza ng'ali mu kubalibwa. Ono agamba ebibuuzo tebimuwadde buzibu kuddamu kyokka talina ssuubi mu nteekateeka eno kuba agamba enteekateeka za gavumenti nnyingi ye zaataganyuddwamu ng'omuntu. Tuli eri baawandiika ne bagamba nti bagenda tukulaakulanya. Fe abamu tetufunye na ku pulogulaamu za gavumenti. Ate ye Sylvia Nankabirwa naye ng'abaliddwa ayawukanye ku Naluja ku nteekateeka eno. Okusinziira kati bwe tuli eggwanga lyaffe ndaba nga tuli bubi. Oba oli awo abantu tuneeyongera kwegamba okukulaakulana, abantu abatalina mirimu baneeyongera okufuna emirimu kuba ndabye batubuuza okola. Kati kimpadde essuubi kyoba oli awo gavumenti eneekola ku nsonga. Bo abali ku ddimu ly'okubala abantu batubuulidde nti okusomooza kwe bafuna kwa kunnyonnyola abantu omugaso oguli mu kubalibwa balyoke bakkiriza okubabala. Dduka n'omubuuza n'atwala obudde ng'alowooza agamba kino sikyajjukira kansooka ate mala okuba essimu n'ayingira mu nnyumba n'akwata oba ng'osanze household head taliiwo n'amukubira essimu nti taata w'abaana kino ne bwe kiri kitya. Tebanatuwa transport ne allowances ze baatugambye tuwa mu field nazo tebazina batuzitiga twetoolera kaffe. N'embeera y'obudde nayo tebabeeredde nnungi nga kw'otadde n'okusoomoozebwa okulala. Baatuwadde kambuleera wadde akasana era bitumenya amazzi gwalina okugegulira ekyemisana gwalina okigula ku ssenteyo. Omusana muyitirivu era tugutambulamu ne gutwokya kati ng'erimu ebikozesebwa nga umbrellas bakama baffe okwaggulo tebaazituwadde n'ennoni ng'ezo twafunye entono. Okusinziira ku nnambika y'okubala abantu buli lunaku bano balina okubala ennyumba 14. Leero ziweze ennaku 4 ng'abantu bano babala abantu kyokka bwe bali batendekebwa okola omulimu guno waliwo ebintu ebyabasuubizibwa okubaweebwa okubasobozesa okola omulimu guno obulungi kyokka tukitegedde nti wetuukidde olwaleero nga tebannaba kubifuna okuggyako nga tebampadde awo obwa ebintu byebyo ebitabo byabwe sibibawa. Dr. Madina Mwagale Goloba okuva mu kitongole Kiyubos atutegeezezza nti webutuukidde olwaleero nga bakabala abantu ebitundu 5 ku buli 100. Yesterday badde tuhitinzaana kati leero tundoza tujja kupanga tuhitinzeeko kwana 5 oba 5 nga tugamba nti no tugenda bulungi naye kati no percentage yansi yonna eyaffe nga Uganda n'okusobola okusanga nti abamu bakoze 70%, abamu bakoze ku 30% yetu ndefu nga kunoku lwakuna. Basuubiza nga bwe balina omwaganya ogw'okwongezaayo okubala abantu singa ennaku ezirambikibwa ziggwako nga tebannaba kumaliriza olw'ensonga ez'enjawulo. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.